Babi Television Uganda webali kubanga otambuliramu naffe of course najjo sinzira okubanga otugoberera nsonga ku nsonga nga bulijjo tweyama okubanga tuzikutuusaako of course awatali kwekwasa nsonga yonna nabasuubiza olunaku olw'ejjo okukomawo ne party 2 ku mbeera ya alitwala Kadaga right honorable oyo ngeri ki oba mbeera ki yamutuusa ku ekyo ng'engeri gy'omulaba gy'afaanana essaawa zino nagambye ngenda kukuleetera party 2 nkunnyonnyole byatandika bitya era lwaki afaanana bw'ati essaawa zino omuntu alina ssente eyamala mu byobufuzi by'eggwanga emyaka egisukka mu 15 n'eddiiru ze yayisizangawo Museveni of course ng'amuwa ne ssente ez'okukola omulimu ogwo jjukira nti nzikiriza ntandikire ku biseera bya togikwatako era nga jjukira ebiseera ebyo right honorable alitwala Kadaga kennyini ye yali speaker of parliament ebiseera ebyo we baaleetera togikwatako we bayongereza emyaka gya president okuva ku 75 okweyongerayo awo nonno right honorable alitwala Kadaga yali wankizo nnyo oba oliawo ye yayisaamu ekiteeso kino kubanga etteeka oba ebbago ly'etteeka ly'obwa president lyongezebwayo okuva ku myaka 75 ajjukira nti ebiseera ebyo byali bya 2021 nga Museveni yawezezza emyaka 75 era okusinziira etteeka lino lyali lirina okubanga likkiriza Museveni jjukira nti yali awezezza emyaka 75 kitegeeza yali takkirizibwa oba yali talina kwesimbawo ku kalulu ka 2021 wabula ne basalawo baleete etteeka lino ery'okubanga bongezaayo emyaka omuntu gy'asobola okubanga ye afuga oba nga akulembera eggwanga okuviira ddala ku myaka 75 okutuuka we bayongezaayo nti buli Munnayuganda kasita aba ng'alina emyaka 18 okudda waggulu asobola okubanga yeesimba ku ntebe y'obwa president. Netteeka baalireeta bulungi nnyo era ne baliyisaawo era alitwala Kadaga ono yali wankizo nnyo ne deputy speaker yali Jacob Olanya ebiseera ebyo era nga kigambibwa ku lunaku olwalinga lwa leero ng'enkeera kulonda kwa speaker omusimbi gwali muyitirivu nnyo gwayitiŋŋana ku palamenti era ne ku akawunti z'ababaka nga baagala balonde muganda waffe Olanya omugenzi essaawa zino waliwo embiranye y'amaanyi nnyo wakati wa NRM olw'ensonga nti Kadaga yali wa NRM n'omugenzi Jacob Olanya yali wa NRM wabula mu nominations kwakananga Olanya omugenzi ye yaweebwa kaadi y'okwesimba ku bwa sipiika kitegeeza alitwala Kadaga tebaamuwa kaadi y'okwesimba ku bwa sipiika wabula n'asalawo ng'omuntu n'asalawo ajje nga independent era bw'atyo yeesimbawo naye nga bwe nkugambye nti baagulirira omusimbi ababaka ne bagamba nti mulina okulonda deputy ne mulina okulonda abadde deputy wa Kadaga ononno nga yali speaker Olanya omugenzi era bw'atyo ebyava mu kulonda twabiraba bulungi nnyo nga omugenzi Olanya Jacob yawangudde obwa sipiika byagenda mu maaso okusika omuguwa ne kubaawo era okukakkananga Museveni akutte ekifo ky'obwa prime minister asookerwako mu executive committee oba executive cabinet n'awa Kadaga ekifo kino ekyokubeera prime minister asookerwako mu executive cabinet okusobola okubanga amuwooyawooya olw'ensonga nti yali yalaze dda side nti ayagala bawe speaker Olanya era okusinziira ku ebyo bingi nnyo ebyagenda mu maaso era ababaka beeyisiŋŋanyanga ebisongovu n'alangira ne Museveni okubanga tamubeereddeewo ku kifo kino kubanga yali ekyamazima akyakyagala okujjukizaako era waliwo n'emmotoka ezaagabibwa era nga Kadaga ono yalina okuba nga afuna emmotoka jjukira baagaba emmotoka zaali nnya nnambirira eri abakungu ba gavumenti okwali prime minister eyasooka kwaliko sekandi kwaliko Kadaga n'abalala wabula ye right honorable alitwala Kadaga teyajja kukima mmotoka ye
era emmotoka eno neesigalawo ku Paalamenti. Ndowooza emmotoka yeeyo nga bw'ogiraba, alitwala Kadaga teyasobola kuginona, era ensonga ajayawa oba eyasomebwa mu bbaluwa yeeyo ensonga y'okuba nga obulamu bwe bwali tebweyagala bulungi nnyo, era ebiseera ebyo yali addusiddwa wali mu ddwaliro e Nakasero era yali mu mbeera mbi. Okuva Jacob Oulanyah omugenzi kati bwe yalya entebe y'obwa sipiika, obulamu bwa muganda waffe oyo Right Honorable Alitwala Kadaga bwagenda mu maaso n'okukyuka mpolampola okukakkana, ng'embeera emuzitoyeeko, era y'ensonga lwaki n'essaawa zino okyamulaba akyatoba n'ekirwadde. Bannayuganda bangi nnyo balowooza nti yaweebwa obutwa, wabula ate tetumanyi ki ekituufu, wabula okusinziira ku biva mu ddwaliro biraga nga waalina obulwadde obutannaba kubanga buzuulibwa. Ekituufu kyo kiri nti okusinziira ku ndowooza yange, ndowooza nange oba oli awo baamuwa ka silent killer, kubanga nga bw'eri enkola y'abantu abo tebasobola kukuviirako awo. Weewaawo bo yabayisizaawo ddiiru yaabwe okugeza okwextendinga age limit oba okwongezaayo emyaka ne bagikwatako, wabula ebyo byonna tebabitunuulira. Wasalawo kintu kimu kubanga aba affectinga obulamu bwe. Enfa ya Right Honorable Jacob Oulanyah nayo yeewuunyisa era ekyalimu olukukkunovu oba obutali bumativu bwa bannayuganda oluvannyuma lwa taata wa Jacob Oulanyah omugenzi kati okuvaayo mu lujjudde oba mu lwatu n'ategeeza nga oba omutabani we bwe yamutegeeza nga bwe baamuwa obutwa. Nze naawe ekitegeeza Rebecca Alitwala Kadaga naye alina okuba nga yalya kye bayita emmimbiri, era ssaawa zino embeera gy'alimu yeeyo nga bw'ogiraba. Yo yeeraliikiriza naye nga tetulina kyakkola. Muganda waffe Juliet yakomentinze ku vidiyo eri eyasoose part 1 n'agamba nti ndaba ye yayongezaayo emyaka Museveni asobole okuba nga yeesimbawo kaakirabe. Sigenda kwawukanako ne muganda wange oyo kubanga byonna ye yabireeta. Osanga essaawa zino Uganda yandibaddemu emirembe nga ne baganda baffe tebakyawambibwa nga we bawambibwa, era tukivumirira, wabula naye nkimanyi yejjusa okubanga yakolera omuntu embeera oba yakolera omuntu paasi ng'eyo, wabula ate ye n'atamujjukira oluvannyuma ku kifo kino eky'obwa sipiika, kubanga naye ekyamazima entebe y'obwa sipiika yali emuwoomedde oluvannyuma lw'okugimalamu emyaka egisukka mu 10 nga bwe nakutegeezezzaako mu part 1. So abaasalawo kumusuula era mu kifo ekyo eky'obwa Prime Minister yali akigaanye era n'agezaako okuyomba ne President Museveni. Byali bya nkukutu naye era twabitegeera mu mpolampola. Bagezaako okuyomba nti yamuyisizaawo ebibye naye yamusudde, naye ne bikoma eyo. Okuyombagana kuno kukakomekereza nga bamuwadde ekyobwa Prime Minister n'akigaana nti era yayagala kyobwa sipiika, balenwera byagenda okuggwa nga sipiika yalangiriddwa dda n'okulayira n'alayira, era weebito nayo nakomekereza nga ye Prime Minister addirira Museveni. Kati nno bye bimu ku byaleetera omuganda waffe ono Alitwala Kadaga embeera yo okubeera bw'ati. Kigambibwa mbu yaweebwa obutwa, weewaawo tewaliyo kirwadde kirikkiriya kye bagamba nti kino kye kimuli obubi, naye nga yeetaga ye essaala bannayuganda naddala bannabusoga gy'asibuka. Nkimanyi ono mumuyita Mama Busoga, so essaawa zino mulina okuba nga mumubeererawo mu ngeri emu oba endala, musobole okuba nga mumusabira addewo afune obulamu obupya. Kale sigenda kuba nga nsukkawo awo, atakumira mpeera gire nga bankuumira. Kankwateko ndowooza ku mawulire amalala ennyo. Gompya nsabye subscribinge, olikinge, osharinge message eno esobole okuba nga etuuka ku buli munnayuganda oba oli awo atatemanyi mbeera ya sipiika gy'alimu naki ekyamutuukako, asobole okuba nga akimanya naye abeere bulindaala, kubanga leero kiriwe enkya kiri wa mulala. So sigenda kuba nga nsukkawo awo, atakumira mpeera bankuumire, musibe bulungi mwera.